kaya haje jinja ne bamukumira mali ngatamanyi ye yali eri ne olwokuba nti akwata mu sente ze naawe abantu bano batandafuna abatula ku ddaala ali ne bamukumira ebintu bye bameka abantu ku kyalo bakadde bafedda ku kyalo ate kale kiraba nnyene embalala nti osanga omusajja ng'ayina ennyumba ya bbeeyi ya kitiibwa naye nga fensi ye yankoma ng'ekikomera kye yakola kino kya bugundi buno waliwo obuti obwo buvamu amaggwa nga si kyamaanyi matiribona naye ng'akakasa bukakasa lwaki tayataddeeko kikomera nti enkolagana ye n'abantu bano bajja bamukolako security Allah n'akola empagi ey'okusatu nga gwe bwasooka okulumiza gwabadde sente n'owaayo sente kikuleetera okukotte kusigala ng'oli sekiwadi mu bantu b'owangaaliramu. Okay, barakallahu fiku ninja mwana wanje wahora mazima enyomi ezo tuine kuba ntuzita omunkore ekyo kubanza twareba ngo ni shahada watora shahada noba wakiheza noba wataha obusiramu ninga shiwikiriza ngo Allah subhanahu wa ta'ala aliyomwe kana ne entumwa ye nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazima ne entumwa ye yenyeni so ekyo ino kuba no chemereza ya kabiri twareba ngo ni swala eswala oine kujemerezaho munonga aho kuba numbo bwire bwonka oburi kuba no kuba n'ogamba na Allah subhanahu wa ta'ala direct omuswalejo so oine kuba n'ojemerezaho ekyakasha twareba zaka okazake ejo nawe n'ekintu kikuru munonga kandi twareba ngo zaka abagiga nibo bari kugihayo obwe ekahwera abo abatari kwebasa so reka tuze owa Sheikh Nazil Zain deputy imam owa Masjid Abubakar nawe ayongere kutushobora ahanyomyo z'obusiramu ezindi. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Elizoba ninyenda kuchallenginga niza kugezaho kugamba ururimi runyankore no rugamba niza kugezaho insha Allah ta'ala. Inshallah. Ninyenda kubanza nayebaza Sheikh Mutahi wanje kandi mukuru wanje kandi munywano wanje bigambo ebi yashomeseri izoba kandi hazana ibikuru munonga no kugira ngo abantu bitu abituri kutura nabo tebakukira kubifaho namno munonga ahansonga eyeswala Sheikhi osomeseza kukusala naye nga abantu baffe bisere bisinga balagajjalire swala eswala naddala eswala ejo bantu mwe nyenda kubihanangisiriza nte eswala ejo omuntu araruga mu nsomo akikiriza Allah subhanahu wa ta'ala bitu yabere atari kusara nabasa kubiza kufuna obuzibu bw'amaani awenshonga Nabi sallallahu alayhi wa sallam akatugambira nti eswala yo kureba ejo awwalu ma yahasabu bihi yawm al-qiyamah nugo murimo ogurabanza kutubarwaho kuturayiko misoga Allah subhanahu wa ta'ala hatiyo wagende wa Allah tine swala ni Allah naza kubaraho ki ogenze to ina swalate ngo murimo ogusokedde ddala Allah subhanahu wa ta'ala akubaraho ki abo kubashe bamwe no shangani bekwasa no urona agiranti anti bweni swala ruhanga naza kunsasiriro kabo nti kasitani impazaka nkakora hijja ni kombeke mizikiti buri kimwe cyone kino ngi ndikora ni impasa daka byona konke swala yo ruhanga ari yansasira uriye bari avuga nyera kumuha amahorre marungi omuntu akwiye kwasa ebyo akuhazaka kagenda Makka cyonka atari kusara Nabi sallallahu alayhi wa sallam akajanto omuntu yahenda empaji emwe omumpaji z'obusiramu ningeze dini naba yahenda hidini kikumanisa nti byone byari kukora atari kusara byona tinkuzagamba ngu tibikwikirizibwa nibikirizibwa kyonko mugaso gwo kubikora tuguru wallahi wenshonga ko kumara shahada noza haswala kikumanisa nti shahada niye kwemereza hibyona hati shahada ko kujimara otahempaji ya kabiri era yemerezaho biriye bishatu byasigarayo no muri okuhaza ka Sheikh nko kuyabigamba na nebindi nko warabigambe so ningambira abantu nti buzima eswala ni inkuru munonga niye shonga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nico kiramo ekikuru ninga se ekihango ekinabi sallallahu alaihi wasallam yasigire yaramira abantu namno munonga abasahaba babiri bari aharusegerero yi akabagira nti bantu munye wo Muhammad najenda cyonka as-sala wa ma malakat aymanukum bantu mwe muragira abantu banyo kusala bantu mwe nabasigire swala
n'abasigire swala na n'abantu abali omu custody zanyu abaana banyu bahara banyu banywani banyu ne baganda baffe olagira omukyala w'okusaala swala lagira baro okusaala swala abaana okusaala swala ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijara imwe abikiriza Allah subhanahu wa ta'ala tuhananyisa munonga nti abikiriza batase abantu baabwe kutahumura akana amanisa nti buzima bemirize swala batase abantu baabo bana baabo lagira omwana okora ki niyo shonga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajanti muru abnaakum bis-sala lagira abana banyu kusali swala wa hum sab'a bahiza kuhiko myaka mushanzo mwana yahiko myaka mushanzo mbweni yahise myaka mushanzo bamuragire kusali swala nti swala yesonga fe twakulira okabota ari kwikizwa kuri emere okuyaho wasala nabone bakaba tubuza nti seka zaini wasala nti alhamdulillah kasitogamba alhamdulillah ngo wategede nti okoze eki ngo sadde kasitaba kubuza nti wasire oza kwebuza abantu kokoze eki tibaka mere hati itoto akura tukumanya nti swala niyo ni nkuru munongo magara gitu nangwa baterana kiboko aho butasara niyo ashongo mu hadithe yemwe nabi sallama akayanti waduribuhum wa hum 10 kandi kubara ise myaka 10 omyaka mushazo mbaragiro kusara kubara ise emyaka 10 hata ho mbone kubatera mukoze force basha mubakoze force omyaka mushazo tubaragire omyaka 10 hata ngo kubatera iswala ingena kubembo ko 5 buri omoda atasadde mboko 5 hata sanga buri omba muterembo kitani tana abutakora ki hata osanga nguniwe abo kugira ngo emboko ziri niwo nozitino janti kanze kusara abo emboko hati cyatukuza twaba muno kutina kiboko cyonkana wene sora nayo yagumane koreta yagumane netushitamo mu twajimanyira nabi sallama ine kigambo kinde kiyagambira mu hadith ejo nti wafariquhum fil madaji abana kubare ko myaka 10 buzima tubahure umubyo kubikorara mubyo kubyamumbi umukishuro abishi barare bonka abozo barare bonka cyanke basike ahari yawo Allah subhanahu wa ta'ala bahira kasente Sheikh Abiyana agambaho abina kasente omushiyana abasakurara wenka arare wenka no mushi arare wenka ina no mozo na warare wenka wenshonga nti abana kuturi kuba kuhiko myaka 10 Allah subhanahu wa ta'ala atanika kufominga information ya love batanika kuchenge bintu niyo shonga bwacho mu covid okaboza abukede bakujanti omwana yatise muganda wa ino rubuto aina abalongo nenga abalongo bayina mu rubuto ba muganda we okitegera akana kalaba katunyumizako katika mama wako rubuto wakireba hati no oshanga twafuna amahano nkago abo butacenga so namunonga nandi ashonga yeswala itabantu ubuzima iswala twine kujemerezaho tekoma harito bakuru twenga wabura twarebanguna nabana nabo nibabasa kubananiza koraki kusara iswala mpoze ikindi Sheikh kiyagambaho ne cyazaka ninkubiriza abantu bona abina akasente buzima bahezaka zaka no mushoro gwa mukamaruhanga noreba muntu akuza kuvuna emotoka emotoka waza kugifuna tebakagikwereza kuyaho wamazire kushashura umushoro wallahi eche unyisa omuntu asasura umusoro ngane emotoka jasasura umusoro tanagifuna batanagira bako okitegera nenga ato umusoro gwa bei milioni 2 milioni 10 hata muri mone milioni 5 just muntu kusasura umusoro gwaki musoro gwemotoka cyonko umusoro gwa mukama ruhanga ahakakikuru kamwe nenga saka kaddi na kwenda hemitware 2 buri mwaka tukura bangu niki buri mwaka kandi shenko kuyabigamba nte sentezo nkoko kuzihereza sentezo nizigenda ahari aho batari kwebasa abatini abatayina muasirizi abatari kwebasa kandi Allah subhanahu wa ta'ala ni wakurinda aho bakasente aho mitware 2 necwekezi wahayo akukuma security ya Allah wahayo jante kore wahaye ibindi kare bindekere hawo bya ogwa wakora ibindi bikore ki ibindi bindekere wasare swala ukwikiza no kwa
n'okwaba mukama ruhanga wakireba so abalina akasente buzima tubagira nti bakole ki baheyo ahabw'enshonga tutahir watuzakki amwalihim okuhayo zaka nikutukuza emali yaabo kandi Allah subhanahu wa ta'ala agibakuumira ekyakabiri abantu ne batiina kuhayo abo kugira ngo ne bateekateeka ngo neza kukyendera neza kubanki wallahi hadha fikrun nekiteekateeka ekitahikiri buzima biine kuhayo zaka bakumanya nti kyone kiyahayo ahiya atoora tazdad Allah subhanahu wa ta'ala aza kwongera so nibyo bigambo byanje bike ebinakubasa kuhereza abantu bitu abari kutureba aha TV West. Okay, barakallahu fikum. Ninja mwana wanje wahura. So enyomyezi ntureba nk'ibintu ntubimanya n'ibyantu yisho bashebe tubene babishamisa konka kandi turi abantu ntwebwa akana we no shanga bamwe tubifireho tubifireho kandi yo ni bikuru munonga kandi byo birikwemerezaho obwikiriza bwitu ninga shedeni yetu y'obusiramu inshallah taala so tufe munonga ho kureba ngo ntushikiriza enyomyo z'obusiramu atubase kubaho kurungi munonga mu nsomo kanana ari ahera tubase kuganyuramo chango munonga takagire omukahumuro sheina ninkushaba ogumiza mu tugambire enyomyo zende. Naam, barakallahu fikum. Tuyanziza sebo mukadde wange Sheikh Zaini. Twebale kulambika bulungi ensonga ezo. Barakallahu fikum. Sempaji esooka ezo Katonda yazikola nga zirina obusobozi nga bwa mubiguli bwaki mulimu obwensawo waliwo obw'omubiri gwonna waliwo obw'obulamu bwonna eswala paka lwofa okujjako abakyala mwesiimye mwina akadde mu mwezi Allah kiyabawamu tubulaba nti Katonda ono yabalansinga naye abantu abamu ewamu tutulabanga yakuwa notuli ate bye yawa munno nze mulekamu ebyo byabawa ate byaffe Katonda byatuwa wakati mwe ffe kasita otandika eswala okugivaako nga bakuzinga bakusalira toyina mukisa mulala gwonna nti haji atudde wali eno ewiiki talinayo swala kasita ogitandika non stop oli waka oliwa eswala oteeka okubeera ng'ogisala naye ate mukanagamba nti babeera mukadde kano eswala bagikole ki bagiveeko ekyo nkibawadde ate nammwe engeri gyemuli nti eswala eno ya bbeeyi ate mugisala 10 ku kinnaakyo mwebakkiriza muwasaayo omukyala owokubiri naye kati bwebiteeka ku mizaani omukyala agamba nedda kale senga ffe tusaala eswala naye ebyo byonna Katonda yabikola tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bitwemu obulungi empaji eddako eyokuna byakusiiba. Okay, barakallahu fikum. Ntuza kutandikiraho henyini twaza kubanza tuzeho kake omukaho oyo n'omukolo nk'embaga AGM za Sacco graduations emipiira n'enkunga n'ezindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akachendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 14 ashatu nshanju not TV West nehinda igana katwanyisibire Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi rwose ururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitari zimwe na zimwe n'amakuru music nungi ubuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa ha Radio West umanyiso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona Mbarara igana katwanyisibire Kabare 94 katwanyisishatu Masaka igana mukaga katwanyisimukaga Kampala 95 akatonyezi 2 Fort Poto 91 akatonyezi not Radio West Gambambre Nehinda
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnon wanje nakwakira yunga humurako deka tugumize muna program yetu nyamurungi program ya Islam Live aha on TV West Studios nchine mu Sheikh Hussein Muwonge akandi ne mutawaf owa Makka Madina Haji Services omuri Kampala na Tete akana wetine mu Sheikh Nazir Zain Imam o Deputy Imam wa Masjid Abubakar aha omuri Mbarara tulenteba nawe ni mutawaf ni wari mutawaf oh mashallah yes so tureba ahanyomyo 5 ez'obusiramu obwe turi kuza kuhika ahari ejo yenyine enkuru muno zona ni enkuru by the way koka izo batantenda kureba munonga ahanyomyo ya 5 ya hijja abo kuba ni yari kuza kuba ne kurataho obwanyuma yo kuheza ekisibo cyitwe cya Ramadan inshallah taala so shayna ni kushabo gumiza mashallah na alhamdulillah tubakuliseye kuva mukumula muko kakasa badai na kyamaliriza badai kunywa ka chai kazi funa uzu ne yabifunye tugene maso na kusoma ko fukurunji tutunulya mpaji za Uislamu empaji eyokuna kuba kusiba okusiba okonako kuina exemptions Allah kuyakuteekamu empaji zinanye zinamu abazisobola n'atabazisobola empaji ya zaka atanafuna sente tafunanyizibwa era yevunanyizibwa kubeera nga yasooka okwewa nga tanaba kuteeka bbali kati empaji yaddako eyokwa neba yakusiiba eyo esinziira ku bulamu bw'omuntu senga otuuka mu mbeera nga tasobola kusiiba Allah yakugamba gwe fa'iddatu min ayamin ukhar ojja kulya mu nnaku eziddako nga tosobola kusiiba bw'oba osobola okusiiba siiba kuba yagamba nti antasuumu obanga olina obuzamu obusiiba okusiiba khairul lakum kwe kusinga obuki kwe kusinga obulungi empaji eyo neebeeranga okumanya nga yakitiibwa ate twakakuvaamu okusiiba Allah n'agamba nti assawmu li okusiiba kwange wa ana ajiz bihi empeera y'omusibi nze ngimanyi lwaki Allah yesigaliza okusiiba nti ibaada yakyama ng'okyekola manzandi ffenna tuba tusiibye naye kati saawa zino ffe tumanyi tutudde wano basatu ne buli muntu yamanyi munda ali ku sitati ava ku kyemisana akyasiiba akyakola ki Allah n'agamba nti ate ekyokubiri okumanya nga yakitwagaza n'agifuula ibaada gye yatuwa nga osojjikola omwezi gumu n'ogattako ennaku 6 n'ofuna empeera ng'asibye omwaka mulamba era saawa zino esasirira abantu abamu batannasiba sitati oba abaali ku ki abakuba bamwe nibagira ngo sitati ejo naye abasheyi bamasheyi abamu bagituwa omanyi munange Katonda atusaasire fe abawalimu abantu ba bulijjo ebizita ebikalewa bikanyigira bawalimu okusiiba si kwangu bakoba walimu omuntu abeerawo nawe kyategeera mu nnyumba mulimu amajinni esimu esooka okuba yaki yamuwalimu obukeera ku makya n'afuna akasente n'agula ku nkoko ne biriyani omuntu kasitaafa asookebwako ki omuntu kasitaafa asookebwako ki imaamu n'essanda omwana wajja n'akola bulungi ku birthday imaamu talabaawo imaamu ajja tondolera omukolo olaba nti bateeka saidizeeyo nekumbaga imaamu bagamba imaamu totutwalira budde imuka obuzibuzi ku bantu awo bonna boolaba kati oli omuyimbi agenda Kampala omuyimbi imaamu ate gwe byonayogera basooka kubuulira imaamu yogera ebigambo tuyonoona omukolo ate kitabula sheekhe ku mikolo eyo webakuyita waliwo bino ebibeesi ebitera okubeera ku mikolo aga nti akatebe ka imaamu ako temukajjaawo bakutuuzaawo ndongo enyininyini genovayo akulu allahu ahadu gye yosigazaamu mutwe nga yakuvudde mudda naye Allah waffe bulungi tukakasa obulambe mututeekamu omwo Allah ajja tuweja nayaffe saba nammwe abeere ng'agibawa ali muhimu nti okusiiba kuno kumanyanga kwa bbeeyi kwa kika kya waggulu Allah n'agamba omalala manzaani n'osiba ennaku 6 oba ofuna empeera mu maaso ga Mungu ng'osiba ennaku omwezi mwaka mulamba amanya babala netugamba nti bula manzaani ennaku 3 buli nnaku lumu times 10 bwezibeera 300 bwekubeera nga omwaka gusigaza ennaku 6 zisitati nosiba ennaku 6 nofunaweza 360 nobeera wano ku TV West nga omuddemu noonywa kacaayi naye mu bitabo bya Mungu nga wasiibye kitegeeza nti omuntu wali edda ajati hawa wasomako gye twasomeranga
oluusi ngoyinza obutajja ku ssomero naye ngaolina kyaliwa kuwandiikirako ku notisi oluusi attendance list nateekamu erinnya lyo wadde tuliiwo era oli anagamba nti bambuuzizaako nti badde basoma ne bakusomako ne basoma nti wooli essanyu lyofuna nennaku gyoyinza okugamba nti tebakusomye era omusomesa yakubuuziza akulinze okulalikira kuyinza okubeeraawo naye wano okumanya essanyu tumala oba olidde naye ngaewamungu wasiibye nolwekyo netwakubiriza abatwala ku tv ate nasiba sita ti abamu fe tubeera e Buganda engero nyingi ez'abanafu bagamba nti owamanyi takola ki owamanyi takeera nojja kwekanga nga owamaanyi oyo agenda okutandika okusiba nga sigedda kwezi ate sati n'amaliriza nga mu mwezi ogwo yasinza okuba omunafu naye omuntu amanyi okulyakwe olwa abantu abamu nga wasiiba n'amaaso gamyuka emwe gyonna gimyuka va kubanga katonda yali alina esimu mukugamba katonda ono musonyiwe tasiibanga kati bwolangolagola sawume ekuyisa bwetyo ng'olumala manzaani tandikirawo omanyi nti ennaku mukaaga zikoze ki kubanga teri akugaana kusomako kusiiba buli kanako kati empagi nebeera nga eri awo munone bwayo allah najjamu abamu nga tebasiiba akisooka omukadde oba obukadde si bwa bbanga kasita obulumba todda mabega kati oyo allah nagamba etakola ki nalyo obulwadde obutalina ddagala abasonga bamaze okutegeeza etakola ki tasiiba omwana omuto paka lwanakula okujjako tumusiibisa okumutendeka abere ngaakimanyi n'omukyala eyakazaala tasiiba n'omukyala ali mu nsonga z'omuzi tasiiba naye ate abo alina okuliwa ennaku omukyala alidde mu mwezi olwokuba nti abadde n'ensonga ze kasitala manzaani eggwako addamu nasiiba empagi eyokuna tugyebaze katonda nti mu Uganda yagonda era ffenna tuba mu kisiibo twebaza alhamdulillah alhamdulillah tetugenda ku mpagi esimbayo era gye tuli mu ssaawa zino empagi ya hijja allah yatuwa empagi ezo ziraba yatuwanga atukutta obulamu bwaffe bwonna ova lwotegeera paka lwofa owangalira mu kumusinza okuva lwotandika paka lwofa wanikira mukolaki era tunakuwali wamu abali ku tv st abatulaba abamaze okusiiba neswala naye nombeera nga abagimaliriza nga naye eringa abakoze idi yeswala bakibata idi kyeyo neswala mwagigobye naye kasita okusiiba kuggwa kuti tulimbirawo empagi eyokutaano empagi ya hijja tebaza katonda nti abagagga emwe ku mulembe guno batandise okujjumbira empagi eyo naye waliyo abantu abamu abebuzabuza naye kituwa amawulire agatiisa omuntu aweziza sente za hijja nova mu nsi nga tofudde nga matozikoze hijja maaso ga Mungu ezo kibooko zirina allah wali yayogera hijja yagamba nti omuntu atakola hijja nga alina sente yamuyita mujeemu mu Luwarabu abeera mukafiiri ng'alina obusobozi okukola hijja allah yagamba nti walillahi ala nnasi order from above veri allah ala nnasi kuli muntu yenna hijjul baiti ogenda okukola hijja e Makka man istataa yenna afunye obusobozi ogenda e Makka obusobozi bwa miteeko eki obusobozi obusooka bwa bulamu era obulamu bukulembera sente kubanga omuntu asobola okusanga awo nagamba ajja kyawo ono oyagala kyamahale go njagala hijja nagamba kale jagenda Maka Madina kutwala naye ngwa tolina sente naye lwaki agikwadde oli mulamu osanga kati ssaawa zino otwogerera president waffe w'eggwanga his excellence president Yoweri Museveni yagabye hijja 10 obitegeddeko tegezaire okitegeddeko president bampeko ate kati olina omukisa ogw'enjawulo kubanga kakasa akulaba era ategeera ekigenda mu maaso pulezidenti yagabye hijja 10 omukisa mulungi nnyo kwa bbeeyi naye era namawulire ag'essanyu agaliwo nti bonna abagenda bamaze dde okutegeerekeka naye engeri gyali nti ye mukama waffe ye mugagga asinga obugagga mu ggwanga yasinga ekitiibwa mu ggwanga tekimugaana kwongerako Mungu amuwe omwoyo gwayongereko temulimu bali bawadde nti njagenda omwaka ogujja
ate ebintu bino byasigadde mu ofisi gyawadde naye ekikulu kya byonna ndaniza kuzahara nshongeje kwangari katugumize abaki okyayina omukisa okuteeka petition yo aba kitunulamuko naye ekitwagaddemu nti obulamu bukulembera businga sente nti kati abantu 100 babawadde hijja naye nkakasa bagenda okulonda akuveetinga abagenda bajja kusinsira ku bulamu nkakasa abaveetinga tebasookedde mulago tebasookedde embala hospital kugamba nti tusooke bano abaladde ngaegye bali nti balwadde bayinza okufa nga tebakoze hijja basookedde ku balamu era bweotuukire bagamba nti alinamu obugovugovu nga bakuggyako kati obusobozi bw'emirundi ebiri obulamu bwe busooka obusobozi obwokukibola nti omulamu oba tolina busobozi nga tolina bulamu okkirizibwa okuwaayo sente ne bakolera hijja nawaba okirina magana okiri omunsi mwene konka otine maani nobaasa kuheereza omuntu akakukolera hijja Okay. nga tosobola kuba buli abantu bagoba ku nnyonyi nga tasobola kutambula for long nga n'okuva wano ogenda obugenzi Kampala tasobola kutuuka kati bwe mwakafaananyi waliwo airport wano egende Jidda tewali airport okugjako Entebbe international airport kati kitegeeza kati oyo avudde mu lisiti ya hijja olw'obulamu ne bagamba nti avuddemu lwakugenda naye tavuddeemu lwakubeera nga abanjibwa hijja kati alina kukozesa ssente ezo n'afuna omuntu n'amukolera hijja programu nebeera kijja ekyokubiri ku mbeera eyo nti obusobozi obwa ssente omuntu atannafuna ssente zigenda Makka tavunaanyizibwa era mu mbeera y'emu omuntu takkirizibwa kwewola ssente akole hijja takkirizibwa kwewola ssente akolaki kubanga Allah yagimulalekawo ng'akyali ng'alina obusobozi nobeera bw'afiirawo nga tannafuna busobozi tagenda kubanjibwa hijja kati olabira Allah gwabadde ssente nti nze kyataawo ono kiriko gwate ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa kyovula nabisoso yagamba nti abajja okusema mu bbaliro abagagga balina okubuuza bingi naye gwe omwavu ajja kubuuza bitono bugiragira butiakidawano naye kati hijja nejja mu mbeera nga yateekwa Allah n'ayagala mu hijja eyo ye saavisi gyeyawa buli mwana Adamu tuva tulina ozimusaba ennyo Allah satwaleko Makka ate abantu bakyuka bukyuki najatawa edda bakadde baffe we twakulira nga omuntu bamuwa ekintu tayinza kusaba ddwa nga temuli mugenda Makka ne Madina nsaba Allah akutwale Makka ne Madina haji tweyanziza oyinza nokwekanga nga asaba edduwa eyo teyesabiranga kugenda Makka ne Madina nga teyesabiranga nako naye essanyu lyafunye gwamulisiza piraawo gwamuwadde engatto amuwadde ekkanzu nsaba Allah akusaasire ogende Makka ne Madina odiŋŋane okuddayo Makka ne Madina ofiire neeyo akusabire okufiirayo naye kino kyetagwa nga wakisomako naye wati wagisomako oyinza omuggyako kyomuwadde naye kati nganze nze dduwa yange sebo Sheikh Abdijiji njikugamba Zaini njikugamba nnyo nsaba kufiira Madina nsaba Allah akimpe nsaba kufiira Madina banziike kumpi ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye ekikakasa Allah gyekimpa biidhnillahi taala nabwe kityo empaja ey'okutaano Allah n'agikola ng'eriko ebintu bingi ekisookera ddala Allah Nabbi agamba man hajja falam yarfuth walam yafsuq omuntu agenda nakola hijja n'ateedibaga n'atayonoona n'atuukiriza emirimu gyayo gyonna kharaja min dhunubihi akumawo ku butaka ewaka waabwe gyenna gyasibuse kayawmu waladatu ng'olunaku lwazaaliddwa nga talina zambi n'emu hadithi esooka ezzaamu amaanyi omuntu akoze hijja lwaki ezzaamu amaanyi nti hijja ze sente zoteekayo nga tosuubira amagoba gakulabakaawo wabula amagoba gali eri Katonda nabbi n'agamba hadithi endala walhajju lmabrur hijja gyokoze nga ntuufu Allah n'agikkiriza laisa lahu jazaun illa aljanna talina mpeera yonna Allah gyayinza kukusasula mu kwerekereza obukadde 18 bwewaddeyo okuggyako Allah okuwa ejjana ekyasembayo hadithi ya Ibn Umar sijja gisoma mu Burwani kankine mu bufunde musajja bajja babiri omu yaba mu kikaba kira kya Thaqifu abali musajja mu Ansari w'e Madina ne bajja ewa Nabbi bali ku muzikiti gwe Mina sallallahu alaihi wasallam bali Mina ne bajja ne batuuka namugambye Rasulullah tulina bye twagala okubuuza Nabbi n'abagamba mwagala sobabuulira ekibaleesi oba mwagala mu kibuuzi nkibaddemu oba mwagala mwe musirike ne babuulira ekibaleesi ne basirika onagamba nomunagamba nti gwebuuza abatannaba kubuuza Nabbi n'amugamba ategekerawo
ekibalese muze kubuuza ku muntu wa hijja afunirawo nemugamba wallahi Katonda yakutuma n'amazima kyekibale kitulese Allah ndiye mualimu eyenjawulo yali nabbi waffe eriwanjawulo era batufuna omukuso gwogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yalimu yamuwa okulaba okumanyeewo okuli ewala namuwa okulaba nga walaba wano nga walaba maaso wano nemabego yalabanga ng'atunula mu maaso bwati n'alaba kyonna ekirimu alamu yagamba abaswabi agamba nti istawu wa'tajilu mutereere mekanikane fa inni la yakhfa alaikum sujudakum wala rukum okubunama kwammwe n'okugenda ku sujuudi byonna mbiraba Katonda abindaba naye kati okumanya kwali kwanje nabagamba muze kuweza kuhijja n'ogamba gye nabatandika bateekulira hijja nabagamba nti omuntu awaddeyo akasente kakahijja olunaku lwasituse okuva e Makka siteepu gyatandise okuva ewakaawe mu maka ge embarara wano yagamba nti teri buli siteepu gyalinnya bw'atyo okuggyako nga Allah musonyiwa ate nga mwongera eddaala buli kigere kyatuuza ku ttaka paka pala ebigere ebyo paka lw'otuuka ema ku Kaaba n'oba olinnye ennyonyi bakubala n'agamba nti ate bw'otuuka ku Kaaba n'okola tawaafu n'osaala akayezi ofuna empeera nga ziringa omuntu atadde omuddo omuntu atadde omuddo kasaawa zino balinga bakadaama bamanyi nti omuwarabu ogula akadaama najjingira ennyumba nga agenda kukola ekitono ennyo omuwarabu aba akoseza obukadde 10 naye gwe okimanyi nti ku sente zitwakasaddeeko wa Katonda waliwo abali mu 7 nga oriz bagamba muwe yawayo 10 nga wayo 2 era nga lwakoze ensobi n'akanyuga 15 abula zigenderako kabasaba balansi bibira alisamali badde nsamu nzirizeeko 12 badde sibadde sitegeeza 15 nanja bwa 10 naye kale saategedde wali abamunga babagatta sente ziyakawa Katonda taweza kasanga naye ka mwaka faananyi nga okukola obukozi tawafu bwoti osasula okola saddaaka mina ezisuka 20 nabbi n'agamba sallama wa amma ate okutambulako okuva Swafa ne Marwa ofuna empeera ng'omuntu atadde abaddu 7 ekitegeeza 7 million 2 times 70 toba mukawumbi naye ng'oli musaayi n'agamba nti amma ate okusalako enviiri bwe luviiri oluli ku mutwe Allah alikubamu empeera bwe luviiri oluli ku mutwe Allah alikubamu empeera tosobola zibala ziba mpitirivu nolaba nti hijja okuva wetandika paka weekoma nga mutuufu omuntu avaayo n'akomawo nga talina zambi lyonna ewamunkoleremu ati awo niho ndikwebuuliza okushanga abantu abamwe nibagenda abamwe tibona abamwe noshanga yatamu akasente ke ninga bamuhanka ofa ibintu yagenda konka ushange kandi yagaruka yashisha aze mu madhambi avudde Maka ebibiri ebimuvuddeko naye ataze mu madhambi kati omuntu oyo tumukubiriza ensonga 2 ensonga esooka kwe kusoma nga tannagenda omuntu li watasoma n'agenda e Makka ayinza okukomawo nga talina kyafunyeeyo kuba tategedde evvaali ya kifo kya ate awo niho ndigambira bano abatwala abantu okukola hijja awo biine kukushyikiriza obuvunaanyizibwa obw'okushomesa okubanza kubashomesa buli kimwe kyona kati nze wange mba nakutwala e Makka mu makokolozi akasookerwako kusoma era tusooka kusoma umanyaka tusoma ne bwotuuka e Makka tuddamu ne tusoma ne tuuka e Madina tuddamu ne tusoma n'avaayo nga kyakola kuze ki akitegedde ekyokubiri nti omuntu oyo tumukubiriza mu kusoma kutusoma tumukubiriza nti bw'otuuka e Makka Katonda musabye amasami g'okola gano waleme kuddamu gakola kubanga Allah yatukwatirako ffenna nokeera ku macyango osaala okusaala si kitone sino talent nza gamba nti ze my hobby is praying ekyo si kitone Allah subhanahu wa ta'ala Allah kikuwa buwi bw'okimusaba kati bakubiriza nti wogenda e Makka waba yasomye mu byosaba Katonda akujje ku riba akujje ku kya akujje byonna byonna Allah akolaki abikujjeko bw'olaba nti mulimu akakyasigaddemu
nabbi ate bwe yakuwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyala n'agamba tabi'u baina alhajji wal umra gwe diddayo omulundi diŋŋana okuddayo n'agamba buli woddayo fa innahuma yanfiyani alfaqra wadhunuba yagamba nti hijja ne umra bikuyambako okubeera nga bakusangulako amazambi buli wogenda bakusangulako naye ate lukuba lina sente tokifuula mbeera n'okomawo nobba n'ogamba nja kuddayo n'omanya abamu ebbiina enteekateeka ejo nti niza galukayo nti kankoze kino naye nja kuddayo nene kali nno ekyo nno kyekugambirako nti allah yagamba nti wama tadiri nafsu matha taksibu ghada tomanya nkya kyogenda kukola oyinza okubeera agamba nti nze twali ngenda kuddayo maka nkole tawuba nofa enkya nga tunaba kuddayo maka nofa ng'ofaanana ngaoli atagendangayo n'olwekyo tubakubiriza abantu abagenzi emakka musome kuba ibaada ya bbeeyi ya muwendo bangi abasaba bambi nga tebafunaga mukisa ogwo natuuka bambi n'akaaba nga buli walaba bagenda bamu nasonda sente ne bazibba nakola bwati naye kati katonda gwabadde omukisa baana nnyo bwoba ogenzeeyo okomewo ofuuka omuntu obuvunanyizibwa. Barakallahu fikum. Akili karioni kagendera adekanze wa Sheikh Nazil Zain nawe atushomeseho briefly kachimunonga hijja tuhendere program yetu nyewe ekyanje wanyuma y'okwebaza Sheikh abigambo byagamba Sheikh byona yabimalaye nokugira ngo byaba biri mu rurimo rweye urutari rwito rwoko okusinga kucenga konkani nkakasanta abantu babihurira byona kandi babicenga Allah subhanahu wa ta'ala wa'adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijala وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق أحسن يا حجة الله خجامر إبراهيم تيزين ويزين ويتبع أنت كيا مزيل كون بكين زكابة رهانغ يا مزيل تيزين ويتبع أنت بيزبا كل شيء بيزبا كل حجة بكل حجة إبراهيم يا مزيل هنا شنوي نيوي ميراها سعودي نايا زينا kuna sukura ya zine hawa akaberebere naza kubicenga naza kubihurra ruhanga ya mjantiwe ya zina ogwanje no gukwisya hawa okwazina kwawe wallahi nyeso nga ari ayejo amanye bakajantu buri mbwe natakazaribwe konka yahuriro kwazina kwa Ibrahim no byakubata kazirwe naza kugenda maka naza kugenda akore hijja estegeza Allah kora byakandikireho okora noza kugenda kugikora konka nyewe nkateka nti abine senta batakagenzerengera azani yote baragihurire boko azina te barakuhurire abwe shongo umuntu ayine sente uri mu myaka na 5 no basota buzima kwangara utakazire maka kandi uyine sente wallahi abamubazine konka bari nibe abandi nibe kwasa seka obusobozi bombu ina na yeniya bantumwe hona shenia eniye kampara tujibaretere muzemeka ne kwasa kubanye tinkumanya aniya yambito fil qalbi eniya ni turum mutim tibici ebito byakarito benza kusare restaurant na waitu sawmu usalli swati subuhi rak'atayn naza kusayira akibiri eza subu ya no kwemeriyo kugira ngo umutima gwawe ukarete kigenderwa ati neza kusare sala eniya no bakorota hati na hija nukweri nto bushobozi yimbwine urete niyo girenti omwako guru kwiza insha Allah neza kora hijja ninga so mwako ogu neza kora ki neza kora hijja so kandi ibintu ningira mwabigonza akasente ninjati ko kinja kali yawo alhamdulillah rabbil alamin just muntu butagala bwagazi nenga wallahi akasente ate sente kadate mujita muntu ya muntu wa wansi neyo muntu wa hansi kandi yenda kwebaza president Museveni abwente kateke yateraho yaterireho yo kugira nti agabira abantu bona abantu mwaka nakiko nabantu ari kukimanya buzima ninyenda kumwebaza ahabwente kateke ejo kandi musabe agumize mwata kajereka maze insha Allah okay barakallahu fikum akire katukaza twaza kuhendera kampani mazima hine chiwaiga program echi bitu abina kasente mufe mnonga okuza gukora hijja ambase kandi kuganyura mu cyango mnonga obwe muri kushikiriza enyomi eche ya katano nabanyinemu Sheikh Hussein Muwonge mutawaf owa Makkah Madina Hajj Services omuri akakoa Kampala na Tete hamwe na Sheikh Nazir Zain deputy imam owa Masjid Abubakar aha omuri Mbara obwe twatun tureba nshonga ezenyomyo 5 ezobusiramu namno hijja so twaza kubendeza kurara kuronje wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nehinda, 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 nehinda.
ekiri kuratako Uganda mwenna mwebale kusima Bachogera Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tunyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale omuli Chogero Vitamin Jelly Pink ono ng'anyiriza ate era nga tayari curry powder akanzaali tayari katwire ne kariibwa kandi kali kwesigwa